eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasibyeta ssebo osibyeta nnyabula te tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kaluma Gegana. Program eno etwogera ku nsonga ezikwata butereevu nnyo munaffe ku nsinga weyina okuba ng'etambula tujja nate obuna obuddo obwintu ebinjawulo kye tuyita Kaluma Nywera waava ne tukumwetya ku mmeeza alumira nga osooka nga mulaba bulungi nnyo era nga weekennenya ensonga zino okuba nzitambula. Mu program eno nsooka nenkwa ku mawulire ag'enjawulo agabadde gatambula okwetoola ensi yonna ne tuva atawo tugenda maaso ne tulaba Kaluma Nywera avaawa ku nsonga ezitali zimu zetuba tulonda ebyemu tugenda zino zetuba okuba tutambula nazo mu mbeera bwe zityo. Kale nno munzikiriza olunaku lwaleero mu mawulire gaffe ag'enjawulo mu program Kaluma Nywera tandikeko mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ghana. No mu Ghana gye twogerako tugeze mu Bwakabaka omanyi Ghana nobalina Obwakabaka nga wano tulina Buganda nobalina Obwakabaka munange tugaa nti no obusinga amaanyi kati obusinga ekitiibwa omanyiddwa nga obwa Asante. Obwo nno Obwakabaka obwo kakati wetwogerera ekiriyo mu Ghana yonayona kubadde kujaguza, kubadde kuba bizira, kubadde kuba ngoma, kubibyamuko amazina olw'ensonga nti nno ebintu ebyomuwendo ebyabbibwa mu Ghana ng'atuwuliriza okuva mu Bwakabaka obwa Asante no nga bubbibwa Abangereza emyaka nga 15 egiyise byakomezeddwawo mu ggwanga lino mu mpolampola. Kale Bannagana beeyiye munnange mu tterekero ery'olubiri olumanyiddwa nga olwa Mania mu kibuga ku Masi, ekibuga ekya Asante region nga bweri awo munnange okwaniriza ebintu bino ebyabbibwa 32 era bagamba okusinziira munaffe ku Kabaka owa bannaffe bano aba Asante, Obwakabaka wa Asante amayiddwa nga Otomufuuwo Oseitutu owokubiri ono mwogera kubanga yajjako nawano era yakyalyeko ku Bwakabaka bwa Buganda. Oseitutu bana kibeta golden stool yaabwe eyo ye ngoma yaabwe era kasitobira agirina yabeera Kabaka bangalo oyo bageza kuba ndi bagibba ne bagisuule mu kibira ne kasitoli agikwatako mu pa yabeera ne Namulondo muganda wange. Kakati Oseitutu yagambye nti this is a day for Asante, olunaku olwa Asante, a day for the black African continent, olunaku olw'abakaddugala bali ku Semazinga Africa. The spirit we share is back. Omwoyo gwe tugabana ffenna gukomyewo munnange. Nabyogera agenda byogera bwatyo nga ku stage batulengeza munnange wali mu kibayita etterekero bagite museum mu Lubiri nga kuliko ebintu emukwebyo ebyemuwendo omuyitirivu ennyo ebyabbibwa Abangereza nga bali mu biseera biri ebifuzi b'amatwale. Wabula ekyewuunyisa kigambibwa nti nno bino bayibaddeko okumala bayibawoze okumala just emyaka 3 nga biri mu ggwanga erya Ghana. Naga nti naye loni okuwola kuyinza okwongerwayokko bano bajoga n'okujoga kwennyini mu Ghana nga tuwuliriza. Kakati wuliriza kigambibwa okusinziira ku endagaano eseningiddwa wakati wa museums 2 eza Bungereza okuli gye bayita Victoria and Albert Museum ne British Museum munafa atuliza ne Asante Hene. Kigambibwa nti basayiniza endagaano egamba nti nno ebintu bikomewo badde babanja okumala ebbanga ddene nnyo. Kabaka wa Asante gwe tumanyinga Asante Hene munnange of course tumanyinga omukulembeze ow'ennono era kigambibwa nti nno badde bainvestinga nnyo ebintu nga bikomawo era nga okimanyi ti nno newankubadde nga Ghana kati ggwanga eryetongola naye Obwakabaka bukyaliwo bakyabussamu ekitiibwa. Era okusinza munaffe akuba mukwa abayogedde bagambye nti nno ekitiibwa kya Ghana n'Asante Hene kikomezeddwawo. Kale kyewuunyisa Victoria and Albert Museum V&A Museum kigambiddwa nti nno ewoze ebintu bye tugamba ebyole bino ebyomuwendo omungi ennyo 17 ebiwoze eggwanga erya Ghana Obwakabaka bwa Asante. Ate era ne museum ya Bungereza British Museum newola ebyomuwendo 15
bikomezebweko mu ggwanga lino erya Ghana okumala ekiseera kya myaka 3 nga Ghana bageza kuba ndi munange bakola ki bajaguza silver jubilee obwa Asante Hene ng'ali ku Namulondo. Emu ku ebikomezeddwawo mubadde munange amajoowowe mubadde mukibayita that is amatidi bonna agabannagana engule ezayambazibwanga bakabaka n'abalangiramu n'abambejja era nga bino munange byawambibwa mu biseera abazungu bwe balwanagana entalo ne Ashanti zibatanga Anglo Ashanti Wars mu kyasa ekye-19 era waliwo olutalo babitanga olwa Sagalent War olw'1874. Kati ebiziddwa ebirala mulimu naddala ebya zaabu, mulimu obukomo, mulimu engule era ne bagaa tino bino ebisinga obungi byaweebwa mu bannadiplomati abakungu ba Bungereza mu mwaka 1817. Kati okusinziira munaffe ku bannaffe okuva mu kiba director wa Victorian Albert Museum yagambye nti we acknowledge the very painful history surrounding the acquisition of these objects, a history tainted by the scars of imperial conflict and colonialism. Onoketwogera kwa amayiddwa nga Dr. Trisani Hunt, director ono wa V&M Museum, yatambulira n'agenda mu Kumasi okubeera ku mukolo nga bawe munange ebintu bino ebyabbibwa mu ggwanga lino erimayiddwa nga erya Ghana. Yagambye nti nno tukimanyi nti nno ebyaddala ebyafaayo birina obulumi bungi nnyo, mubadde mwagala okuba nti mufuna ebintu bino. Naga nti tumanyi nti byafaayo biriko n'amabala, biriko n'enkovu ez'enjawulo ezabatuusibwako abasajja bano bakyeruppe. Bw'atyo we yagambye. Naga nti nno ebimu ku ebikomezeddwawo bye baafulumizza okuva mu V&M Museum mulimu nate ebiso ebyakozesebwanga mu lubiri, mulimu pipe eza gold, mulimu badges eza gold ze baaweyambezanga aba officials mu lubiri. Era kigema nti nno ezo badges zaali nkulu nnyo Kabaka yazikuwa, era kakyazikuwa kitegeeza nti nno munange akussaamu nnyo ekitiibwa. Ebintu ebirala ebyaweereddwa ebyakomezeddwawo nti byali biraga amaanyi Kabaka gaalina eri abantu be n'eri obwakabaka bonna obwa Asante Hene. Emu ku ebirala ebyakomezeddwawo mulimu ekiso eky'eggwanga ekibaga ekiso eky'obwakabaka, the sword of state. Kino bakiyita mpomusuo sword. Baga nti kino munange kyamakulu nnyo eri bano abantu bannaffe ababeera mu bwakabaka wa Asante. Era kino ekiso bw'obanga okirina baga nti nno kibeera nga bakiyita sword of office, kyeyambisibwa mu kulayira kwonna okuwa Kabaka wamu mpozi n'okabakuleze bonna bayite abamasaza ne Kabaka yennyini kyakwata n'alayira ng'agenda okutuula ku Namulondo. Naye baali bakibba nga kyagenda mu Bungereza gye kibaddeeyo. Kakati ekyewuunyisa Abangereza no bazibu nnyo, bateekawo etteeka nti museum zino ez'eggwanga nga V&A wamu ne British Museum, etteeka nga libagaana libawera okwata ebintu bino ebyabbibwa mu mawanga gana ga Africa ne bitwalibwa mu Bungereza okubizzaayo permanently oba okubiwa ensi ze baabibba ne bawedera nti n'ebintu byabwe biibyo. Tikiriyo ekyo, batekawo etteeka nga kiriweerera ddala, tokkirizibwa kuzzayo bintu byabbibwa. Wabula kyosooka okuba nti okola musayininga endagaano nti tubibawoza ebintu ebyo okumala ebbanga bwe riti, wemmala nga mubikomyawo ewaffe era tujja kuba tukomyawo, wabula si kubeerayo mu nsi eyo gye byabbibwa. Etteeka lye basayininga eryo abasajja bano abajoozibwe batyo. Era ensi ezimu zali zivangayo maziga naye banne lwaki mutujooga nnyo ne mutuwola ate ebintu byaffe mwabbe waffe ne mutuwola ebintu byamabbe waffe ne munetteeka libateeka abasajja baga nno babifunamu nnyo kubanga ebeera museum wali abantu bangi bajja okuva ebule n'ebweya okubirambulako ne bafuna akasente. Akati bannagana bayitirivu nnyo bawulira munange at least ebintu bino byali bali besigala mu ggwanga erya Ghana permanently ne tekisoboka kubanga endagaano ezo bino ezaateekebwawo nno tteeka kati erya Bungereza nawe okubikuwa era kye bakoze Asante Hene basayininza endagaano munange ne Bungereza nti bannange tubasaba mutuwole ku bintu byaffe bye mwabba otunamala obirabako emyaka 3 ewaffe tunaabikomyawo ewammwe eno gye mubitereke. Kakati bwekyo kyali mugana nga atuliriza bali bajja maaso nga babanja ebintu bino nga kikyaganye. Kirajjukira mu mwaka 2022 Germany naye oluvannyuma lw'okuba nti bagibanjiza ebbanga eddene yakwata that is ebikomo
ebikomo bibetanga Benin bronzes n'ebizza mu Nigeria ebyabbibwa emyaka emikadde emabega gye babba wali mu ntalo wano kusemazinga Africa. So ebyomugagga basuuse byebugagga ebisuka mu 100 babikomya wano. Era minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ag'ebunayiro wa Germany n'agamba nti kali akaseera akuba nti munnange basiimulawo ebiseera byonna ebyali ebyenzikiza abazungu abali mu kusemazinga Africa munnaye embeera bwetyo bweri. So ekyo munange bwekyo kiri ku site eyo gwe munange awuliza ali ku Impact FM Radio Lwasa Mayinja. Ate nno wekutulako mu ggwanga eddwanga eri banafaana Abayisirayiri munange ekiriyo bali mu katu otolo kyagenda mu maaso bakaka eggwanga erya Isirayiri be bakomekeza okuba nti baluwa okubanga banoonya ababeta b'amaasi kubanga abantu bafa ekyeyononere. Kakati amoli agaliwo gali nti nno munnaffe ngenda kusomeza 29 omwezi ogwa Novemba omwaka oguwedde kigamba nti waliwo abalenzi ba Palestine abali ku shooting abali mu kubanga bazanya eri mu West Bank ewali Abayisirayiri nga bazanya bonna edakika ezayitawo ezaddako bakulaba nga abamu ku bo abalenzi bagude wansi nga masasi gabakubye nga basirikale ba Isirayiri babakubye abasasi abaana bano. Omu bamwitanga Basil 115 ne muganda we amayiddwanga Adam 8 gyokka egy'obukulu. Okusinza bukulunyiza okwakoleddwa kwalaze nti n'amagye ga Isirayiri gano gali mu West Bank eyo nga gali mu military occupation gye bali bava okuba nti bakola kye bayita olulumba lwabwe n'okukola kye bayita patrols enjawulo. Ne basanga abaana nga bazanya abaana nga 9 abaana baliko okuba nti badduka abamu. Okati omu yali akutte ka kamera recordinga ne CCTV cameras zebakolesezza nga ziraga nti amagye gana ga Isirayiri gali mu kuba nti gatambula gayitawo mu kutambula abaana badduka baga okulaba nate abaana munne babakuba. Omwana omu bamukubye amasasi mu kifuba 2 owokubiri bamukuba essasi mu nkoto. Munnange ekyo kyasa okuba kivumiriza amawanga gano eggwanga lino baga nti nno kati kiyinza okuba ngaeyo bayinza ogiteeka mu kye bayita okulinyira eddembe ery'obuntu ekitakkirizibwa mu mateeka g'ensi yonna. G'amagye ga Isirayiri gagamba nti embeera abaana we baafiira yera okuddamu okuba nti munnange ekola ki yeekennenyezebwa kubanga bagamba we basumulira live bullet wali okuba nga aliwo nate agenda maaso okuba nti abakyankananyiza nga obudde bunayinza compromisinga missioni zaabwe nekyo bayita security zaabwe. Okitegedde kakati nno bali mu katu obudde buno baga nti nno okwata aba oli mu motoka nga ziri Ahmad oli wagikwasikako bomu tekola tesobola kubanga ebaluka ne kamera zabakote bulungi nnyo nga mukuba abaana amasasi abo n'amasama ne gakwata ate emmotoka ezabaddewo abaana bale badduka. Kakati awo tuli mugana nga atuliriza gwe ali ku Impact FM Radio Lwasa Mayinja wegamya nti n'olutalo lufuusa olutalo pressure yitiridde era kati bali mu review okulaba nti abavubuka bana babiri bafa batya mu mbeera bwetyo shoko gye baalimu. Amagye gagambye nti omuvubuka ono era akutte simanya era akuttenga bomu mu mukono gwe naga nti nno bomu ne wali badde nga yagikasuse mu mmotoka ze mwalimu tesobola kubanga egiteko bulabe n'akamu n'akeddagala. Lwaki okuba amasasi ye lwaki wamuka omwana emabega kitegeeza nti omwana yali adduka nga talina bulabe ne mukuba amasasi n'afa. Ate wetobweza munafu atuliriza kalumenywera waava wakati w'Abapalestine ne bannaffe Abayisirayiri kubanga kirabika bikyagenda mu maaso bikyalanda. Okyali mu program Kalumanywera. Okay, butereevu tukyali ffenna munafu atuliriza program Kalumanywera nga bulijjo omulangira Kalemaga gange. Tukyatulina nate Kalumanywera waava wakati w'eggwanga erimayiddwanga erya Isirayiri saako munnaffe n'eggwanga erimayiddwanga erya Palestine Abafirisuuti wamumpozi n'Abayudaaya. Munnange nga obutabango bukyagenda maaso obugugulano okuba nti munange omutakkiriza oteeka wansi byakulwanyisa omulagamba n'okuba nti nkusaanyaawo nkugjawo ndaga nti n'okumanya Kalumanywera avaawa ku nsonga zonna naye ng'ekikulu kini tutasa okuba tutegeera ewa ebintu bino gye biva wa gye bigenda wawe tuli mu kaseera kano kenyini. Akati nno twakoma tumaze okulaba ng'obwakabaka obumayiddwanga obwa Isirayiri ebyaddala busaanyeewo mu kusaanawo ebika byonna 12 bade bikyalina munange we bibeera ettaka lye byalingamu bitwaliddwa. Jukira ebiseera biringa oli kasita wamba ettaka lyo kiriza obagaana either ofuuka muddu oba nowaŋŋanguka ate kasita ofuuka omuddu olina okuba nti okola ng'owaayo kye bayita obusuulu owaayo kye bayita thatiza ng'okolera kabaka oyo abeera awambye oba eggwanga eryo baliwambye obwakabaka bwo. Kakati nno abaana ba Isirayiri munnaffe nabo batye baali nti obwakabaka bwabwe kasita bunaye bwawambibwani Babiloni. Obwakabaka bwa Babiloni biseera ebyo nga bufugibwa omusajja oba kabaka yamanyiddwanga Nebukadduneeza.
kakati Nebukadduneeza nakuze okukemebwa Katonda enkulaga nga bakabaka ab'enjawulo balasa okuba nti bajja ne tuuka ku kabaka amanyiddwa nga Darius the Great banenkuze okukali emabega katini nnyo. Darius the Great no yajja atya okuba nti afuuka oba n'okuba nti nalina akakwate ki ku bannaffe bano be tuyita Abayudaaya. Nakulaga emabegako luli nti nno ebyaddala kabaka amanyiddwa nga Yekoyakimu yali akyali kabaka wa Yuda ng'ali mu bufuzi bwe omwaka gwali gwa kusatu. Nebukadduneeza kabaka wa Babiloni ono yajja e Yerusaalemi n'azingiza ekibuga ekyo n'akiwamba. Abamu abantu ne battibwa ne bawambibwa ne babatwalanga abawambe. Era muganda nga atuliriza kigambwa nti ebiseera ebyo Mukama Katonda we yanyiigira ng'anyigidde kibayita Isirayiri era n'agigabula mu mukono gwani ogw'omulabe amanyiddwa nga Nebukadduneeza. Nebukadduneeza nasooka awamba nasooka atwala buli kintu kyonna ekyali mu Yerusaalemi n'ayingira mu yeekaalu ya Mukama Katonda n'abbamu buli kimu ekyali sinakubba alikutwala kubanga ojulede byali bifuusi bibye kati nga n'eggwanga linga kati lifuusi erirye lirina okubeera wansi w'obwakabaka bwe. Kakati nno ekyaddirira kuba nti yanyaga jjukira n'agamba nti nno kye bayita yeekaalu kabaka Sulemaani yazimba kye bayita yeekaalu muganda wange n'azimba ekibuga kya Dawudi ne kibanga matabuta gold buli kimu feeza ebikomo bibyali nga munange mu yeekaalu eya Mukama Katonda. Akati nno byogagga bina mu ebintu ebyali ono Nebukadduneeza we yajja n'awamba ekibuga ekyo nasooka abibba era nono Yekoyakimu jjuke bamutwala ng'omusibe n'abeera nga gye yali eyo. Akati nebutegeeza nti no kabaka Nebukadduneeza yalagira omukulu w'abalaawe omusajja amanyiddwa nga Aspenaazi namugamba nti alonde mu Bayisirayiri bonna abawambe abamu ku balenzi ab'olulyo olulangira ne kubamu ku batabani b'abakungu abavubuka bali munanga ab'amaanyi ennyo abatalinaako bulemu n'akamu n'akeddagala abalabika obulungi abagezigezi era nga no bajja kuba ng'omunange bwakuyigiriza babayigiriza ebintu eby'enjawulo era nga n'okutegeera kwabwe babalabye ayikyuza bwe zikola zitya nga basaanira okuba nti bwe bana bayigiriza mu maaso eyo bajja kubasobola okuba nti baweereza mu lubiri lwa kabaka. Era buno munange baga nti nno kasitobera ng'omaze okuba nti obafunamu abavubuka abo abagezigezi ogenda bayigiriza amagezi ag'Abakaludaaya n'olulimi lwabwe nga lina okuba nti lubeera such that oba bazze eno ewaffe mu bwakabaka bwaffe tebajja kufuna ate buzibu tebajja kubanga boogera kye bayita olulimi lwabwe Oluyudaaya bajja kuba boogera nti olulimi lwe tulina nga ffe Abakaludaaya. Munnange era mu kifo ekyo kabaka yalagira n'okulagira nti babeerenga bulina okubaweebwa ku mmere ya kabaka babaliise bulungi kubanga munnange bagenda kukolanga mu lubiri babwe ku mmere babwe ku mwenge kabaka gwe yanywangako gwennyini ogwo era nti babaliisenga bati okumala emyaka 3 mirambirira bwe giriggwako balyoke bagende munnange baweereze kabaka. Okitegedde training imaze okuba nti ekwata bulungi nnyo era mu abo abalondebwa mwalimu omuvubuka abaga nti no bambula kalevu gwe bayitanga Daniel tiyali yekka mwalimu omuvubuka gwe bayitanga Kananiya omulala bamuyitanga Misayeri omulala bamuyitanga Azaliya. Munnange bano bonna baali bakika ekya Yuda. Jukira obwakabaka bwa Yuda eri bwetuga bwatuulanga mu kitebe kyabwe kyali mu Yerusaalemi bwakabaka bwali busembyeyo oba bwasigalawo nga buno obwakabaka obulala obw'ebika 10 bumaze okuba nti busaanawo era obwa Isirayiri. Akati buno obwa Yuda bwalimu ebika 2 oba ennyumba 2 mwalimu eya Yuda mwalimu n'eya Benjamin era nga munanga omufuzi waabwe atuula mu kibuga Yerusaalemi Dawudi kye yazimba n'akiyita ekibuga kya Dawudi. Akati omukulu w'abalaawe munnaffe atuliriza nga amaze okuba nti babakwata abantu bano balondeddwamu abavubuka bamukwatangabo abavubuka bambula kalevu abavubuka ab'amaanyi abavubuka abategeera obulungi ennyo abalina okuba nti batendekebwa basobola okuba nti baweereza mu lubiri baweerezebwa kabaka Nebukadduneeza eri mu Babiloni. Munnange omukulu w'abalaawe kye yakola olwamala obbatunya bw'ati n'agamba nti amannya gammwe gano ge gala amannya ago si gaffe eri mu Kaludaaya tegajja kukola n'abatuuma amannya amalala ye galaba nti no munnange gajja kuba nigamwanguyira okubayita. Era Danyeri yamutuuma Berutasaaza, Kananiya n'amutuuma Sadulaaki, Misayeri n'amutuuma Mesaki, ne Azaliya n'amutuuma Abedunego. Kakati munnaffe mu kaseera kennyini ako amaze batuuma amannya balina okuba bateekateekebwa emyaka 3 giyitewo kabaka munnange abeerenga akola ki ng'abaagala nga yalagira balina okubeewa ku mmere wamu n'omwenge. Munnange mu kiseera ekyo Danyeri awulira omwenge n'agamba nti omutima ne gwesikamukko naganywa omwenge ddala nzike nnyini n'abasonoonye mu maaso gange Mukama Katonda n'abasonoonese. Munnange yateesa mu mutima gwe obuteeronesanga
ng'alya ku mmere eno n'okunywa ku mwenge munnange ebyava ku mmeeza ya kabaka. Era kye yakola n'asaba omusajja ono akulira abalaawe amaddwa nga Aspenanzi amukkirize munnange aleme munnange okuba ng'akola ki anywa omwenge n'emmere ya kabaka. Munnange ekigambibwa nti Katonda yawa Danyeri munnange okwagalibwa ennyo n'okusaasira omunnange omusajja ono Aspenanzi omukulu w'abalaawe ba kabaka. Era omukulu w'abalaawe kyeyava agamba Danyeri nti omanyi bannange byongambye mbiwulidde naye byaddala ntidde. Mukama wange kabaka Nebukadduneeza eyabalagira munnange mulinga ku mmere n'okuwanga onye ku mwenge gwe gwanywako bw'anaawulira ng'ebyaddala temulya ng'abalaba mukoze nga temulabika bulungi ng'abavubuka bannammwe bali abala bonna bwe twawambye, kabaka munnange ayinza okunyiga n'anzita. Ebyaddala sijja kinyiza obutakisobola ekyo. Munnange Danyeri kye yakola n'agamba omusigire ono n'agamba omukulu w'abalaawe n'agamba teweeraliikirira gwe nno kyona okukola kiri kimu kyokka kyokka kuba muteekawo munnange abeere ng'alabirira baddanyeri bano Kananiya, Misayeri wamu ne Azaliya. Nemugamba nkwegayiridde kyogenda okukola ki kino, tugezese okumala ennaku 10 nga kyokola totuwa mmere ya kabaka na mwenge gwe, wabula ng'otuwa enva endiirwa zokka n'amazzi ag'okunywa byokka byokka olabe tunaabeera. Naye oluvannyuma ojja twetegereza bulungi nnyo olabe ddala osobola tugeraageranya n'abavubuka bali abalala bonna abagenda okuba balya ku mmere ya kabaka era abanywa ne ku mwenge gwa kabaka. Then onoolaba nga otunaba tukoze olyoka osalewo munnange kyonookola ng'osinziira ku ndabika gye tunaba tulimu nga ogeraageranyiza ne bali abavubuka bali abalala abalya ku mmere. Munnange omusigire n'agamba osinisa asitamye we bali kumpa bagezi ago ngenda gakozesa tulabe nate ngenda kuba nga mbagezesa. Munnange ekyaliwo kimanyi omusigire ono akkiriza okubagezesa okumala ennaku 10 nge bamusaba. Awo munnange ennaku 10 bwe zaggwako bo baali balabika bulungi nnyo nnyini ddala era nga bageze n'okugejja bagezzeemuko munnaffe okusinga ku bavubuka bali abalala bonna bonna abalya ku mmere ya kabaka n'okunywa ku mwenge. Omusigire abawanga mbandiirwa zokka ze bamusaba nakumuwa mazzi nakubawa amazzi. Munnange omusigire kyeyakola webasigira nti tebalabika bubi balabika bulungi nnyo nga bali envendirwa n'amazzi n'abajjamu ne ku mmere wamu ne ku mwenge bye bali balagidde omulala kulya wamu n'okunywa. Munnange n'abawanga envendirwa zokka. Abavubuka abo abana Katonda n'abawa amagezi munnange okutegeerera ddala munnaffe ebyokuyiga bye baali bayigiriziddwa byonna. Kigamba n'okugamba nti Danyeri n'asukkirira ku banne mu kutegeera okwolesebwa okwegerizibwa zonna zonna n'okuvvuunulanga ebirooto. Okitegeere baaba n'okuvvuunulanga ebirooto. Awo mu kiseera ekyo kabaka Nebukadduneeza munnaffe atuwuliriza kyeragira munnaffe baleetebwe mu maaso ge. Bwe kyali kimaze okuba kituuka omukulu w'abalaawe n'abamwanjulira n'agambibwa bano kabaka abavubuka bali bayitirivu nnyo bajja eri mu Buyisirayiri abakwate. Era kabaka n'anyumyako nabo. Era mu bonna bonna ne mutalabikamu munnange abaalinga Danyeri, abaalinga Kananiya, Misayeri ne Azaliya. Kyebava mule bafuulibwa ddala abaweereza abakabaka. Ate abasajja no bagezi balina amagezi batuna bulungi era basobola okuba ndi munnange baweereza kabaka bulungi nnyo nga waabasiimye. Era kigambibwa nti buli kigambo kyonna ekyamagezi ebyaddala n'ekyokutegeera kabaka kyebabuuzanga munnange yabalanga ebyaddala basinga emirundi 10 abasawo wamu mpozi ne bali abali balaguzi be bonna bonna abali mu bwakabaka bwe bwonna. Era mu kiseera ekyo Danyeri n'asigala mu lubiri lwa kabaka okutuusa mu mwaka ogw'olubereberye ogwa kabaka Kuulo. Awo no mugana wange tukyali mu Babilooni mu biseera ebyo. Munnange mu mwaka gwe ogwokubiri nga kabaka Nebukadduneeza kabaka Babilooni n'alota ekirooto. Wabala ekirooto kigambibwa ne kimweraliikiriza nnyo ne kimubuuza n'otulo. Kabaka n'ateebaka muganda wange kiba kyabulabe nnyo ekintu ekyo. Era kabaka kyeyakola oto tumubuze buli kiro teyeebaka kyeyakola n'alagira bayite munnange abasawo wamu n'abali bennyini abasajja baga nti nno abamulooterera abali abalaguzi be bonna n'emmanduwa n'Abakaludaaya bonna bajje bamutegeeze munnange ekirooto kye yaloota. Era ne bajja ne bayimirira mu maaso ga kabaka Nebukadduneeza. Kabaka n'abagamba nti naloota ekirooto
nekineralikiriza nnyo era nekimbuza n'otulo wabula njagala muntegeeza amakulu gaakyo. Munnange mu kaseera ako Kabaka ate asiimye abagambye Kabaka ekiragiro kye munnange okusiima kiba kiragiro. Muna Abakaludaaya kye baakola ne balyoka baddamu Kabaka mu lulimi olusuuli namugamba nti no ayi Kabaka beene obenga omulamu emirembe gyonna buulira abaddu b'ekirooto nabo banaakutegeeza amakulu gaakyo. Munnange mu kaseera ako Kabaka bamusaba buga ati no tugenda kubuulira amakulu g'ekyo ekigundi ekirooto. Munnange Kabaka n'abaddamu n'abagamba nti oke kino kyensazeewo bwe mutantegeeza ekirooto n'amakulu gaakyo ebya ddala munaatemewatemebwa n'amagumba gammwe gamenyebwemenyebwenga. Ninaga naye bwe munantegeeza ekirooto n'amakulu gaakyo n'abawa ebirabo n'empeera wamu n'ekitiibwa ekinene nnyo nnyini ddala. Kale n'abagamba nti no kale kyemwogera okukola muntegeeze kye naloota n'amakulu gaakyo. Oyo omusala kyagambye badde balowooza nti nagenda baga muvunule ekirooto kino akibabuulire kati abagambye muntegeeze kye naloota n'amakulu gaakyo. Muganda wange atuuliriza olwo Kalumanywera batandise okuba nti abikkuka ne bamuddamu ne bamugamba nti no ayi Kabaka tubuulire ekirooto kyo naffe tunatutegeeza amakulu gaakyo. Kabaka n'abaddamu n'abagamba nti kaakano ntegeredde ddala nga mwagala kumala ebiseera byange kubanga mulabye nga nsazeewo mulabe kyensazeewo maliridde okukikola. Naye ebyaddala we mutategeeza kirooto nja kubabonereza mwenna wamu bwe mutambulire munnange kiki kye naloota kuba mukimanyi olwedde mugira mulagule mulabe mu maaso mire fortune tellers nga muŋŋamba bulijjo nagamba kamwekobanye kati okunnimba era munnannimba nja kutegeera nti munnimbye kubanga ekirooto nze nakiroose era nkimanyi n'olw'ensonga eyo mumbuuli ekirooto ki naloose ekirooto ki ate mumbuulire n'amakulu gaakyo. Nagamba mwewe kamwekobanye okunnimba n'okumbulya ebigambo munnange ebikyamu singa nabagamba nti ndoose kino n'olw'ensonga eyo njagala nga muli nti nno mulaba ebiseera by'omu maaso nga muŋŋamba mumbuulye kati naloose ntya. Era nabagamba nno temunsuubira nze okukyusa bana ebigambo byange n'eruza yange nja kubabonereza singa munaalemu okumbuulya naloose eki n'amakulu gaakyo. Kale nno munnaffe mu kaseera ako Abakaludaaya ne baddamu Kabaka ne bamugamba nno tewali muntu yenna mu nsi muno n'omu ayinza kukola ekyo munnange ky'osaba ayi Kabaka. Ate era tewabangawo Kabaka wadde n'omufuzi omulala yenna ow'obuyinza ennyo nnyini ddala yali abuuzizza ekigambo ekifaanana bwe kityo omusawo yenna newankubadde munnange ife munnange abalengerera ewala newankubadde Omukaludaaya yenna twali munnange yakikoze ekyo. Namugamba nti no ekyo kyosaba ayi Kabaka kizibu nnyo era tewali ayinza munnange kubanga akola ki kukikutegeeza Kabaka wabula bakatonda abatabeera muffe abantu be basobola munnange okuba nti bakola ki bakikutegeeza. Mu kaseera ako Nebukadduneeza Kabaka kyava asunguwala ennyo nnyini ddala naye kalaamu nalaga nno kale omuganya okuba nti muddamu ekigundo ekyo kitegeeza temulina makulu. N'alagira okutta abagezigezi bonna ab'omu Babilooni singa baba munnange ekirooto tebakitegedde tebakimuzeemu. Era ekiragiro ne kiyita okutta abagezigezi bonna mu kaseera ako. Munnange ate abagezigezi kitegeeza nammwe abavubuka abatreningibwa abakola mu lubiri nammwe mwebali twogera ku baani Daniel wamu ne banne bonna bali bakuttibwa. Ekiragiro kiyise mu Babilooni Kabaka agambye bakuttibwa ekirooto kiganya okuba kireese ebizibu. Munnanga awo Daniel kye yakola n'atuukirira Ariyooki ono omukulu w'abasirikale ba Kabaka eyajja munnanga okutta abagezigezi aba Babilooni. Ekiragiro kiyise n'ayogera naye n'amagezi ag'ekitalo wamu n'obwegendereza n'amubuuza yabuuza Ariyooki munnanga omwami wa Kabaka n'amugamba nti waayi kyavudde ku ki Kabaka okuwa ekiragiro bwe kiti eky'obukambwe bwe kiti okutta abagezigezi bonna. Aliyooka munene n'alyoka ategeeza Daniel ensonga zonna ezavaako ekigambo kino nga bwe kyali. Awo Daniel wamugamba ebigambo ebyo n'atyamu okuneesikamukko n'agenda neyegalya Kabaka amwe munnanga obudde naye anaamutegeeza amakulu g'ekirooto ekyo. Muganda wange Daniel afunye obuvumu ageze mu maaso ga Kabaka alinga kati yagaate yagakuba nti attibwa yekka
munanga Danieli kyebamugamba amaze okugenda wa kabaka nadde mu nnyumba ye n'ategeeza banne okwali Ananiya, Misayeri, n'agamba ne Azaliya, n'agamba naye neeyamye obweyamu eri kabaka, naye tuba tugenda kuttibwa n'obudde bwonna tugenda kuttibwa singa tetubuulira kabaka amakulu ga kirooto kye yaloose n'ekirooto kyennyini. Era munnange namubuuza ne kati gwe okimanyi? Nga sikimanyi. Bonna bonna tewali akimanyi kyeyakola Danieri, n'abagamba nti nno basabe Katonda ow'omu ggulu abakwatirwa ekisa, abalaga amakulu g'ekyama ekyo, baleme munange okuzikirizibwa wamu n'abagezigezi abala bonna bonna ab'omu Babulooni. Munange mu kiro ekyo ekyama ne kiryoka kibikkulirwa Danieri mu kwolesebwa okw'enjawulo. Kigamba nti Danieri n'alyoka yeebaza Katonda ow'omu ggulu, n'agamba nti nno lyebazibwa erinnya lya Katonda emirembe n'emirembe, kubanga amagezi n'amaanyi bibye. N'agamba nti oyo akyusa ebiseera n'ebiro, ajjawo era assaawo bakabaka, awa amagezi abagezigezi n'okumanyisa abo abategeevu, abikkula ebigambo ebyebuzibwa ebyekyama, amanye ebiri mu kizikiza kyonna, era yeetooloddwa n'ekitangaala. Daniel yeebaza n'agamba nkwebaza nkutendereza ayi gwe Katonda wa bajjajjange, ampadde amagezi n'amaanyi, era ntegeezeza kaakano bitwakusabye, kubanga olutegeezeza ekigambo kyennyini ekya kabaka. Muganda wange, Kalonda mune kati abisse akasubi ku baana ba Isirayiri bano abatono bati bagenda baleme okuttibwa. Munnanga Danieli kyeyakola n'agenda eri Aliyoki, ono yakulira munanga abasirikale ba kabaka. Kabaka yali amulagidde munange kubanga ye yennyini yagenda okuzikiriza abagezigezi ab'omu Babulooni bonna, n'amugamba nti owaayi Aliyoki nti aha mune tozikiriza abagezigezi bonna ab'e Babulooni, ntwale eri kabaka, nange n'amutegeeza amakulu g'ekirooto kye kye yaloose. Munnanga amangu ago Aliyoki omuwulize, kabaka gwe yatuma okugenda okubasabire ng'asaanyawo asanjaga atta abagezigezi bonna. Mune kyakola n'akwata Danieli n'amuyingiza eri kabaka, n'amugamba bw'ati, wulira ebigambo bino. Yamugamba nti ayi kabaka, Aliyoki yayogera, nzudde omu ku basajja okuva eri mu banyagi ab'omu Yuda eri mu Yerusaalemi, anaakutegeeza amakulu g'ekirooto kyo. Kabaka n'amuddamu n'agamba Danieli nti erinnya lye eddala balutesaaza, nti gwe oyinza okutegeeza ekirooto kye naloota n'amakulu gaakyo. Danieli n'amugamba nti newan ebyaddala agamba kabaka nno kati ekyama ky'owayiriza abagezigezi okukikutegeeza tebayinza kutegeeza amazima g'ina akatono n'akeddagala, wadde bano abayita munnange abalaguzi bo, wadde abasawo bo, wadde abagezigezi bo teri asobola kikutegeeza. N'agamba naye waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama, oyo akutegeeza ayi kabaka Nebukadduneeza ebiribaawo mu nnaku zonna ez'enkomerero. Naye nga namugamba nti ekirooto kyo kyewaloose era omutwe gwo bye gwayoleseddwa mune mu kitanda kyo bye bino wammanga. Kamalina okwetereeza agenda kukola ki? Kuwulya kabaka ekirooto. Kabaka n'atuula eno bamuwujja. N'agamba ayi kabaka, bw'oli mu kitanda kyo nga weebase, waloota ebiribaawo oluvannyuma, era Katonda abikkula ebyama okutegeeza munnange ebiribaawo. Naye nze ebyaddala nze gola Danieli waabwe noba Danieli waabwe ndi mu maaso go wano, ekyama kino kimbikkuliddwa si kulwakuba nti ndi mugezi nnyo munnange okusinga abantu bonna abalala bonna bonna abalamu, naye kyekivudde kimbikkulirwa ayi kabaka, otegeezebwa amakulu g'ekirooto kyo, era naawe otegeera ebirowoozo eby'omutima gwo. Namugamba gwe ayi kabaka, watunula n'olaba ekifaananyi ekinene ekimasamasa era nga kyantiisa nga kimirire mu maaso go. Kaka nagamba genda mu maaso olaiko girira. Omutwe gwakyo gwali gwa zaabu omulungi okuzaama, ekifuba kyakyo
n'emikono gyakyo byali bya ffeeza, olubuto lwakyo n'ebisambi byakyo byali bya kikomo, ate amagulu gaakyo nga ga kyuma, ebigere byakyo ekitundu nga kya kyuma aye n'ekitundu ekirala nga kya bbumba. Kabaka mugamba genda mu maaso mpulira, seetula emboozi Danyeri. Naye nga bwe wali munnange okyakitunulira bw'oti, ejjinja eddene ne ligomoka munnange lyokka ku lwazi nga tewali alikutte nako, ne likuba ebigere by'ekifaananyi ekyo eby'ekyuma wamu n'ebbumba ne likimenyaamenya. Namugamba nti olwo ekyuma n'ebbumba n'ekikomo wamu n'effeeza saako ne zaabu ne byoka bimenyekamenyekera ddala wamu nga biringa munnange bibakozi byasekudde ne bifuuka ng'ebisusunku eby'omu gguliro mu budde obw'enkyeya. Genda mu maaso Danyeri, kabaka amugamba. Empewo ne zibitwalira ddala obutalekaawo munnange kantu konna. Namuga n'ejjinja lyakuba ekifaananyi ekyo ne lifuuka olusozi olunene ne lijjula ensi zonna. Namuga nti ekyo kyekyali ekirooto kyo, era kaakano katukubuulire munnange ayi kabaka amakulu g'ekirooto ekyo. Kabaka bamulina, kabaka ng'alinga atudde munamu ono nga takyagyamu. Omwana ayogedde bye yaleose byennyini beerabye. Muganda wange bw'obeera ggwe kati okola otya? Omusajja avunudde kyewaloose kyennyini, kabaka ateeredde entende. Bamumasaajinye ku bugere awo. Pressure zingezaga okuba nti zeeyongera. Danyeri agenda mu maaso amugamba nti naye ggwe ayi kabaka, gwe kabaka afuga bakabaka bonna. Katonda ow'omu ggulu gwe yawa obwakabaka n'obuyinza n'amaanyi wamu n'ekitiibwa. Yassa mu mikono gyo munnange abantu bonna gye bali, ensolo z'omu nsiko wamu n'ennyonyi wamu n'ezo ez'omu bbanga okubifuganga. Namugamba nti n'olw'ensonga eyo ye ggwe mutwe ogwa zaabu. Genda mu maaso, seetula emboozi Danyeri. Nga bw'olivaawo waliddawo obwakabaka obulala, naye obwakabaka obudiddawo obwo tebujja munnange tebujja kwenkana bubwo maanyi. Naye nga ate obwo buliddirirwa obwakabaka obulala obwokusatu obw'ekikomo obulifuga ensi zonna. Naga nti obwakabaka obwokuna nawo bulijja, buli bw'amaanyi nnyo munnaffe ag'ekyuma ekimenyamenya bintu byakyo binna n'ebintu byonna. Era mugamba nti era ng'ekyuma ekyo bwe kibetenta ebintu byonna nabwo bwe bulimenyamenya munnange n'okubetenta obwakabaka obulala bwonna obw'ensi endala zonna. Namugamba era nga bwe walaba ebigere n'obugere ng'ekitundu kya bbumba ery'omubumbi naga n'ekitundu nga kya kyuma, obwakabaka obwo buliwa bwawulemu. Byonna ebyo Danyeri ebigamba ani? Abigamba kabaka. Obwakabaka buliba buki? Buliba bwawulemu. Naye ate newankubadde nga buliba bwawulemu bulibaamuko ku maanyi g'ekyuma, kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba, era ng'obugere nga bwe bwali bwe butyo, ng'ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba, n'obwakabaka obwo bwe buliba bwe butyo, ng'ekitundu ekimu ky'amaanyi ate nga n'ekitundu ekirala nga bunafu. Namugamba nti era walaba ekyuma nga kitabuddwa n'ebbumba, n'abafuzi b'obwakabaka obwo nabo bennyini baligezaako kye bayita okwegattira mu kufumbirugana, naye tebalisobola. Era ng'ekyuma bwe kitasobola kwegatta na bbumba. Nanga nti mu mirembe gy'abakabaka abo Katonda ow'eggulu alisaawo obwakabaka obutalizikizibwa mirembe gyonna nga bujja kubeerawo. Nanga so tebulifugibwako ggwanga ddala yonna, naye bulimenyamenya ne buzikiriza obwakabaka obulala bonna ne bubeerawo mirembe gyonna nga bwo tebusaanawo. Nanga nti walaba ejjinja nga bwe lyagomoka lyokka okuva ku lusozi nga tewali alikutteko, era nga lyamenyamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza wamu ne zaabu. Naye Katonda omukulu akutegeezezza ebiribaawo gye bujja biseera ebyo. Era namugamba nti ekirooto kya mazima ddala n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa.
Danyeri akoze eki? Azzeemu ekirooto kya kabaka n'amuwa n'amakulu gennyini. Muganda wange ekyaliwo nze nkubuulira yaliwo. Era mune mu kaseera kennyini ako kabaka Nebukadduneeza ng'akankana ati nalyoka avunnama ku ttaka. Kabaka waavunnamira kkiriza obagaana abakkiriza. Kabaka owa Babilooni kubaga nti yasinga amaanyi mu nsi yonna, Bagret gye bava abatwala ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo byonna n'obwakabaka obw'enjawulo nga balina amaanyi, ng'omusolo babawa okuva mu bwakabaka obw'enjawulo baba bagenze maaso nga bawamba. Munnange kabaka Nebukadduneeza yewe ekirooto kye nga kiddiddwamu ate nga kivuunuddwa, naye kavunnama ku ttaka. Nassaamu Danyeri ekitiibwa. Munnange wamala okusaamu Danyeri ekitiibwa n'alagenda okulagira okwa Danyeri saddaaka n'omugavu. Kabaka n'agamba Danyeri nti mazima ddala, ebyaddala mazima Katonda wammwe ye Katonda w'abakatonda, era ye Mukama w'abakabaka, era ye mubikkuzi w'ebyama, kubanga osobodde ddala okubikkula ekyama ekyo. Nga bwe naloota, nga bwe nalaba, naye bw'oŋŋambye. Munnange mu kaseera ako kabaka ga nti gwe sikuta. Era nayoka n'afuula Danyeri omukulu, n'amuwa ebirabo biyitirivu nnyo ddala ebinene, n'amuwa okufuga essaza lyonna erya Babilooni, era okuba omwami omukulu ow'abagezigezi bonna e Babilooni. Munnange Danyeri agudde mu bintu kabaka amugonnobadde kibaita obwami. Mu kiseera ekyo Danyeri munnange kyeyakola n'asaba kabaka, n'amugamba nti nno kabaka ansaba. N'amugamba nti asaba tewali tabbu, ekyosoba nja kuba nti nkikuwa munnange. Kale nno yamusaba okukuza Sadrak, Mesach wamu ne Abedunego, yalinga nabo abafuze munna abakuze mu bufuzi bw'essaza lye erya Babilooni, ne Danyeri n'asigala mu lubiri olwa kabaka. Okitegedde muganda wange, asenagana abanywanyi bange bona bakuze balinga bagenda okuba nti bakufugirako, era amabiba amasaza gino oba osiimye. Kabaka n'agamba nti wali tabbu, naye n'asigala mu lubiri olwa kabaka olwo mu Babilooni. Kakati muganda wange mu kiseera ekyo kabaka amaze okuba nimune kati amatira bulungi nnyo nnyini ddala. Twoga ku Nebukadduneeza ateredde mu ntebe alamula Babilooni obwakabaka bwe bonna. Kyeyakola munanga akola ekifaananyi ekya zaabu, obuwanvu bwakyo kiga nti bwali bwenkanankana emikono 6 obuwanvu, ate n'obugazi kyali kyenkana emikono 6. N'akiyimiriza mu lusenyi olumanyiddwa nga olw'edduula mu ssaza lye erya Babilooni. Awo kabaka Nebukadduneeza kyeyakola n'alagira okukuŋŋaanya abakungu bonna, abakungu bonna bakuŋŋaanye, ab'amasaza n'abamyuka baabwe, abafuga abamufugirako mu masaza ag'enjawulo, abalamuzi, abawanika, abawi b'amagezi bonna, bannamateeka n'abakulu bonna ab'omu masaza ab'enjawulo, bajje babeerewo munnange ekifaananyi kya kabaka Nebukadduneeza kyeyimiriza kiwongebwa. Kikola ki kiwongerwa? Batumiza kubanga mujje avuze, batumiza buli omu abeerewo. Munnanga ab'amasaza, abamyuka baabwe, abafuga, abalamuzi, abawanika, abawi b'amagezi bonna ne bannamateeka n'abakulu bonna mu masaza g'enjawulo ne bakuŋŋaana okuwongayo munnange ekifaananyi kabaka Nebukadduneeza kyeyayimiriza, era ne bayimirira mu maaso gaakyo. Munnanga awo mu kaseera ako omulangirizi n'ayimirira anaawunsa, n'ayogerera waggulu n'agamba nti nno mmwe mwenna mu abantu mwenna amawanga gonna n'ab'ennimi zonna mulagirwa olunaku lwaleero nti bwe munaawuliranga eddoboozi ly'eŋŋombe, bwe munaawuliranga eddoboozi ly'endere, bwe munaawuliranga eddoboozi ly'ennanga, bwe munaawuliranga eddoboozi ly'amadinda, saako eddoboozi ly'ekidongo, saako eddoboozi ly'ekkondeere n'eby'ebivuga byonna ebirala ebyali mu buli ngeri yonna, ne mulyoka muvunnama ne musinza ekifaananyi ekya zaabu, kabaka Nebukadduneeza kyayimiriza. Oda ni oda. Kabaka ate bwayogera kabaka muneewe waasiimye kkiriza obagaana muba mwina okugonda. Nayongerako n'agamba nti no era buli anaagaana okuvunnama n'okusinza mu kiseera ekyo ajja kusuulibwanga munnange, ajja kusikwatibwanga asuulibwe mu makkati
mu kikoomi eky'omuliro ekyaka omuliro ekiteta obuteta kiringa geyeena. Munanga abantu bonna bonna namwanga bonna bonna ab'ennimi zonna ne bawulira eddoboozi ly'eŋŋombe n'endere n'ennanga n'amadiina n'ekidongo babikuba nebivuga ebya byonna ebya buli ngeri. Era mu kaseera ako bawulira nga bivuga mone ne balyoka bavunnama ne basinza ekifaananyi ekya zaabu Kabaka Nebukadduneeza kyeyimiriza. Muganda wange bw'otakikola ng'oyagala kufa. Ne mu kiseera ekyo muganda wange atuwuliriza Abakaludaaya abamu ne bajja emisinde nga lubookya emwanga gigira gireberera bazze kuloopa. Era munange ne baloopa Abayudaaya ne bagamba Kabaka Nebukadduneeza nti owaye Kabaka, ayi Kabaka ayi beene gutusinze oberenga mulamu emirembe gyonna. Namuga nti Kabaka naga nti aha mwogere kyekibaleese nga mudduka emisinde bwe gityo. Naga nti no gwe wekka Kabaka gwe wateeka etteeka nti buli muntu yenna anaawulya eddoboozi ly'eŋŋombe, eddoboozi ery'endere, ery'ennanga, oba kala amadinda, oba ekidongo, oba ekkondeere, oba kala erya buli kivuga kyonna ekirala kyonna anaavunnamanga n'asinza ekifaananyi kyo ekya zaabu. Era buli anaagaananga okukivuunamirira n'okukisinzanga anaasuulibwanga wakati mu kikoomi ekyaka omuliro ne gumwokya n'asaanawo. Kabaka naga nti aha kituufu nnyo ekyo nakyogera. Namugamba kakati nno Kabaka tukuloopera. Waliwo Abayudaaya abamu kwabo be wakuza mu kufuga essaza ery'e Babilooni. Naga be baani abo? Nti kuliko Sadulaaki, kuliko Mesaaki, kuliko ne Abeduneego. Kabaka namuga nti no abasajja abo munange ayi Kabaka bakunyooma. Munange okumanya bakunyooma tebaweereza bakatonda bo era tebavunnama na kuvunnama kusinza ekifaananyi kye wateekawo ekya zaabu gwe kennyini kye wayimiriza ne kiwongebwayo. Ne tebakikola. Muganda wange okuloopewa Kabaka manyi kyekitegeeza ebiseera ebyo. Kabaka gwe bagamba Kabaka w'abakabaka, Kabaka w'abakatonda manyi kyekitegeeza. Munnaye abasajja olwamala okuloopayo bati bappa Nebukadduneeza Kabaka n'alyoka asunguwala. Obusungu ne bugira, obusungu ne bumusunguwaza paka kuwulira bubi. Munnange n'alagira okuleeta Sadulaaki, Misaaki ne Abe mujje wano babaleete. Munnange ne babaleeta abasajja abo munnange mu maaso ga Kabaka. Nebukadduneeza n'ababuuza naga ati nno mmwe Sadulaaki, Misaaki ne Abe ddala kituufu muganya okuweereza Katonda wange n'okuvunnama okusinza ekifaananyi kyange ekya zaabu kye nayimiriza nze kennyini? Naye kale nno bwe munaakikkiriza nga muwulidde eddoboozi ly'eŋŋombe n'endere n'ennanga n'amadiina n'ekidongo n'ekkondeere erya buli kivuga kyonna ekirala kyonna nga mumaze okiwulira ne muvunnama ne musinza ekifaananyi kyange kye nakola nze kennyini, kinaaba kirungi nnyo ekyo. Ne bwe mutaakisinze baganda bange balaba, bwe mutaakisinze mu kiseera ekyo nnyini nga muganga kisinza munaasuulibwa wakati mu kikoomi eky'omuliro. Era Katonda oyo gwe mugamba nti nno abataasa aliwo oyo anaabawonya mu muliro oba okubajja mikono gyange. Munnange Kabaka amaze okulagira balinda kati okkondeere lifuuyibwe oba nedda? Bo tebaalinda. Awo wennyini bamuddiramu Sadulaaki, Misaaki, Abeduneego ne baddamu Kabaka naga nti no ayi Nebukadduneeza, tekitugwanira kukuddamu mu kigambo kyo kyogedde kubanga oli Kabaka tuza kukolaba mu kamwa tukusaamu ekitiibwa. Naye bwe kinaabwe ekityo Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikoomi kyonna ekyaka omuliro. Era Katonda waffe gwe tusinza gwe tuweereza anaatuwonya mu mukono gwo ayi Kabaka. Naga nti naye bwe kitabe bwe kityo tegeera ayi Kabaka tukusamu ekitiibwa nnyo nga ffe abasatu boolaba wano Abayudaaya tetugenda kuweereza bakatonda bwo neokadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza ggwe nga gwe Kabaka. Oli just Kabaka waliwo Katonda akusinga gwe tusinza. Kabaka obusungu ne bumusunguwaza ebya ddala. Nebukadduneeza kye yakola n'alyoka munnange ayimirira ati sobola kubanga ayimirira n'asunguwalira ddala n'ajjula obusungu obw'enjawulo n'agamba nti no what n'atunuya Sadulaaki, Mesaaki ne Abe n'agamba imwe munzizeemu
n'obukambo bw'ekitalo n'enswirizaga kuba ndizibuukayo ziti zonna katooka munne ne bagala kabaka munne tagira munnange kabaka Nebukadduneeza n'obusungu bungi n'alagira ekikoomi bakyongeremu abaana enku kyaka emirundi 7 okusinga bwe kyali. Abaana bayita enku bayita mafuta ne bongeramu ekikoomi ne kituntumuka muganda wange ekikoomi ne kituntumuka ebyaddala nga n'oba weyita ki basoba busuzi kati ne kasiriye busirizi kati tusakulama munnange ekikoomi kyaka era kabaka mu kaseera kennyini ako olwamala okuba nti bakyasiza bulungi nnyo kiteta buteti kiti nebbugumu olise ojesa okusemya obusemezi wali owulira nga likuba lwabuzi. Kabaka Nebukadduneeza n'alagira abamu ku basajja ab'amaanyi ab'omu ggye lye naga ati no mubasibe abo musibe Sajulaki musibe Misaki ne Abedunego basibe emiguwa wemala basibe emiguwa mubasuule mu kikoomi ekyaka n'omuliro wemala basuulayo tulabe nate banyooma batyange kabaka Nebukadduneeza ewamba ensi yonna kabaka Katonda nanyini nsi eno ne banyipisamu amaaso ne banyooma ne bagana okusinza Katonda wange mu Katonda abo anaabakuuma mugwe baweza tebakkirizamu ekyo mwanaabawonya mubasibe mbasuule toyo baanaabawonya. Munnange mu kaseera ako abasajja ab'amaanyi ne bagamba nti no totumye munnange kabaka weesitukidde ate ffe tunaanyooma ggwe ffe tuli baweereza mune bakwata ne basiba emiguwa abasajja bano nga bambadde engoye zaabwe bambadde ekkanzu zaabwe bambadde eminagiro gyabwe n'ebigo ebyokumutwe babitaddeko munnange atuuliriza era nabasiba bulungi nnyo emiguwa basiba obundooya bano tebonyega kabaka munnange alagidde ne bakwata ne basuula mu kikoomi ekyaka omuliro wakati baba omuliro gwe bayongeddemu munnange naali gye bayongeddemu abaseesa tebazikiza ne basuula mu kikoomi makati eky'omuliro. Awo kubanga kabaka yali amaze okuba nti alagira okumirira ekikoomi kino omunange kyaka ennyo emirundi 7 ne bana abakwata ne basuulamu bwe bati bapa ennimi z'omuliro ne zaaka aye ne zitta abasajja bennyini munnange abasuulayo bali mu kikoomi abasatu. Abasajja ba kabaka bo munnange ne bafa ennimi ez'omuliro just ogubuusa obuuso bati bakusoba bati olulimi ne lubuukayo bapa olw'omuliro ne zookya abasajja ababasuulayo ab'amaanyi ne bafa. N'abasajja abasatu abo okwali Sajulaki, Mesaki ne Abenego munafatuliza ne bagwa wakati mu kikoomi ekyaka omuliro nga basibiddwa. Okitegede munnange kabaka olwalinda emiranga ate banawugganamu emikandi banakuba nti bafa bafuuke evvu tubawo ne baveewo banyooma batya kabaka mu maaso g'abantu bonna baatwala. Mune kabaka Nebukadduneeza kyeyakola n'alyoka yeewuunya nayangu okusituka n'agamba ndabo basiraba n'abuuza abakungu be nti bane tetusudde basajja basatu nga basibiddwa wakati mu muliro. Ne baddamu nti no mazima ddala kabaka bwekyo bwe kiri ayi kabaka. N'abagamba nti naye nga nze ndaba abasajja bana nga basumuluddwa ng'era batambulira wakati mu muliro era tebaliko kabi konna. N'owookuna alinga ng'omwana wa bakatonda ayakaayakana ati alinga malayika. Awo Nebukadduneeza munaffe atuliza n'agamba nti mamugandi kabaka toli muzibe galubindi toladde galubindi amaaso galabira ddala kyolaba kyeka kituufu ebya ddala. Kabaka alaba abasajja batambulira mu muliro tebaliko kabi konna. Munnange awo Nebukadduneeza kabaka n'alyoka asembera okumpi n'omulyango ogw'ekikoomi ekyaka omuliro bwe kiti ne yeewuunya n'akowoola n'agamba nti no Sajulaki, Mesaki, Abedunego yemwe abaweereza bakatonda ddala ali waggulu ennyo. Naga mufulume mujje wano naye temujja kiki muliko mmandwa ki muliko mizimu ki. Mune Sajulaki, Mesaki ne Abe kye bakola ne balyoka bafuluma wakati mu muliro nga balinga abayita ku mazzi. Muganda wange atuuliriza ab'amasaza n'abamyuka baabwe abafugawo n'abwe b'amagezi bonna ne bakuŋŋaana ne balaba abasajja abo ng'omuliro tegubookyeza ku mibiri gyabwe ng'enviri zaabwe ez'okumutwe nazo tezisiiridde nga n'engoye zaabwe ze bagereddemu teziyidde era nga n'olusu lwe lw'omuliro terubawunyako munnaffe.
awo kabaka Nebukadduneeza kyeyava agamba nti nno amazima gennyini katonda wa Saddulaaki, katonda wa Misaaki, katonda wa Abeduneego yeebazibwe, atumye malayika we era awonyezza abaddu be abamwesize bwe bati n'abawonya abawakanyiza ekigambo kyange nze kabaka, ne bawayo emibiri gyabwe mu kabi kano kennyini baleme okuweereza newankubadde ddala okusinza katonda yenna omulala okujja ku katonda waabwe. Kabaka yeewuunya muganda wange ebyaddala, era amaze okwewuunya nagano kale kaakano kyenva nteeka etteeka nga buli bantu bonna n'eggwanga n'olulimi lwonna abanaayogeranga obubi bonna katonda w'abannaffe bano ba Saddulaaki, Misaaki ne Abe balitemebwa n'ennyumba zaabwe zirifuulibwa munnange nga olubungo, kubanga tewali katonda mulala yenna ayinza kuwonya mu ngeri eyo. Kabaka n'alyoka akuza Saddulaaki, Misaaki ne Abeduneego mu ssaza erya Babilooni. Owulya muganda wange, abaana ba Isirayiri batasa okuba baganja tugamba Abayudaaya. Obudde bwatusalako tuvuga nkwaluma nywera bwe tutabale nti olunaku lwaleero nga bulijjo mbebaza era mbagamba nti omulangira kamege gange singa olunaku lunaddako mbe bulungi mweraba.